Sebo Bishop nondeddwa okuba omukugu mu kwebaza. Era ngenda kikola mukugu obw'amaanyi ng'eyasoma obukugu mu kwebaza. Era bwe mba sikwebaziza manya kwebaziza. Njawo okusooka okwebaza Habike mu maaso gammwe. Ffenna tukoze bye tukola, tukkirize. Naye teri akoze buli lunaku emirundi 2-3 ng'agendayo era nga bw'agambye mu ddwaliro nga bamuyita Dr. Albert. Akoze, Ssebo Albert, weebale nnyo weebale. Era ku lw'okuba nti akoze, tetuli bagumu ne Daddy awummudde amatidde. Muzikirize neebaze mami oyo. Mukiteeke mu kifaananyi ng'olina Daddy ayagala ennyo okunyumya, oteekeko Albert nga bw'abadde anyumya, oseeko bano abali wano basirise naye bw'obasanga nga banyumya oyinza obutakikkiriza kakati nga mami yali awo awuliriza. Era ebigambo abeera na bitono n'awuliriza n'amala n'akola ki n'abasaasira. Mami weebale nnyo. Mami atambudde ne Daddy buli ku makya n'olweggulo. Mami weebale nnyo, weebale nnyo. Kakati olukalala lunene naye ngenda kufunzaamu oba tulina okugenda mu mikolo emirala. Biiru nga bwe babagambye ebadde kunuukiriza mu miliyoni 2. Kyokka nga twatandika nga tewali amanyi oba tulinawo, tulowooza tetulinawo katonotono. Naye bannaaye mutuyambye, tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale. Nakati tukyalaba obuyambi obujja kubeera wakyaliwo amabanja agakyaliwo tetukyalina okukola ki okusasula. So tubeebaza. Naye era twebazaamu ak'ensusso Right Honorable Speaker Anita Among eyatuwa essente ezatuyambye mu biiru era ne mu ntegeka zino ez'okuziika. Baazogeddeko dda. Fufa President mukama wange Engineer Moses Magogo yakola nnyo. Vice President Justus Mugisha. Fufa Executive eyo gye mulaba nakati badde tutudde wano nga waliwo ka message akajja. Bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abastaafu mwenna, Captain Edward Francis Babu, the CEO wa Metro FM, naye atuyambye nnyo. Right Honorable Margaret Nantongo Ziwa, former Speaker wa YALA. The Uganda Korean Friendship Association, mutuyambye nnyo, nnyo. Honorary President wa FUFA, Mr. Dr. Lawrence Mulindwa, naye atuyambye nnyo. Kampala Hospital bakyogeddeko buli lunaku. Oluusi nno nga batugamba n'otugamba ebintu ebimu nammwe mufuneeko we mubijja kubanga biiru nga nabo bakiraba egenda kweyongera etulemewo n'oluusi okusasula. Tulinamu ba artist bonna. By the way, tetwogeddeko ku ba artist abamu, badde nsaba njogereko ku mannya agamu. Tulina ba artist muzeeyi be yaguruuminga nga Haruna Kitooke, Research Semakula, Rebecca Jingo, abo bonna tubamanyeeka. Grace Morgan yalingana bano, kino Kisamo Gombya kyajja nno kiyimba bubi nnyeeka nga kirina oguloboozi ng'ogwange. Muzeeyi n'agaa kino kijja kuyimba kati star. Chris Evans, David Lutalo, Patrick Omujuka, Katolu Bwama ye yamufunira ekifo e Makerere. Bangi, kyokka ate tulina ne mutabani wa atudde Simon Sekandi owa Hardware World. Oyo ye ate mutabani we era buli kaseera ng'atubuulira wawano ddala wakawa. So bangi Bajoy Tabula, baproducer, kati ffe family bonna tubamanyi. So Daddy abadde Daddy ddala era akoze nnyo. Twebaza family ya Bishop Yokana Mukasa, family yaffe bannaayi okojja yes bannaayi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Of course tulina basenga wano, Senga Nasuna, Senga Nalwadda, Senga Sara, Senga w'Ekiwologoma Margaret, Senga Nalwanga, Senga w'Ebbanda,
bannaffe mwebale nnyo mwebale. Ekitwogeza ennyo tumanyi nti mami ne bw'anaabazze ebigambo biyinza obutawera 10. So tuyingiddeko ne mbudde bwani obwa mami temutya. Twebaza Church of Uganda wonna okuva e Seguku okuva e Namirembe na wano bannaye mwebale nnyo tufunye really good send off okuva mwabo bonna. Abalala UBA Bank mwebale nnyo mwebalire ddala n'abantu abamu abali ebweru. Naye yakujjayo ekintu ekimu kyenjagala okwebaza abazzukulu ba ddadi. Abazzukulu abo balina app gye baggulawo zisibitegeera nnyo bulungi naye nga basonderako sente. Era sente baazifuna ne zituyambako mu bbiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala era mwakola bulungi. Kakati waliwo omukwano gwa muzeeyi we simwogerako, Haji Abdukarim special friend badde nsaba muwombeefu sebo oyimirireko. Oyo abadde mukwano gwa muzeeyi bwe basaaga bwe beejerega bwe bakola buli kimu yamanye ebisingawo naffe bye tutasobola kumanya. So community ya Seguku omuli chairman Mwami Kiwuwa Sebo oyo nno nga bwe bateesa ku byekyalo era abadde member Sebo tukwebaza. So nga bwe nagambye professionally mu byokwebaza ndowooza ntuuse ewaligambye nti diguli egenda eggwa. Famire ya Late Peterson Mutebi namwe mubaddewo nnyo okuyamba ddadi era n'otuyambako. Naye munzikirize kati nga nze ebya professional banyumizeeyo obuntu bubiri ku ddadi. Ddadi buli lwayimirira wano mu event ng'eno nga tuteeka okubaawo ne kasitore ketunyumya nga tuzeeyo.